kati kavudde kunyanjula tambuza video kali Lugambo Promax bampita simple basebo ne banyabo abatulaba amawulire getufuna omuyimbi w'eggwanga Heavyweight Chameleone Jose bamulongoseza eriiso omuyimbi w'eggwanga Dr. Oze Chameleone bamulongoseza eriiso wagategedde tambuza video akozeseza omukutu gwe ogwa X n'ateekayo post n'agamba nti I thank you Lord for another great morning. I thank Dr. Ludovica Tindiebwa at Kimfada and the entire Kampala Eye LASIK Hospital team for my eye surgery and your hospitality. I was rapidly losing my sight on my right eye. I seek your healing as always, my Lord. Dr. Jose Chameleone kirabika ebizibu byeyongedde okumwoleka. Amawulire getukufuna mbu omukulu yabadde agenda losing sight y'eriiso lye erya right. Bwatyo naddusibwa yiri yegeyege mu ddwaliro lya Kampala Eye LASIK Hospital ne bamukolako surgery y'eriiso erya right. Ekimu kubiraga nti oba oli awo surgery yabadde successful era omukulu ku mutimbagano ogwa X n'ateekayo ekifaananyi ekyo ng'ategeeza eggwanga embeera. Nze ndiwo okuwa amawulire ku basereebu bo. Gege amawulire agava mu nkambi ya Liona Island omukulu Senkagale eriiso balitundudde azini balijjanjabye. Liona Island mutandike okweyagala. Tewanayita bbanga omukulu ono nga kyajja ateekeyo post era ku mukutu gwe gumu ogwa X ne Facebook ng'ategeeza eggwanga nti 1st May omwezi gwa May nakuza omwezi nga lumu omwaka guno gwe nyini insha Allah Jose Chameleone Alt Unlimited yavaayo n'alanga konsati ye ey'omwaka guno egenda okubaayo ennaku z'omwezi nga lumu May. Newankubadde ng'ekifo tannakikonfaminga wabula show yagituuma Jose Chameleone Unlimited. Unlimited abaffe kati Liona Island abawagizi ba Chameleone bagamba omukulu anaasobola olaba microphone ku kivulu eriiso balitundudde. Chameleone azaafuna medical problems back and forth. The last time kigambibwa nti embeera yali so bad ekyaleetera ne mutabani we Aba Marcus okuvaayo okukola video ng'adimandinga taata we okweddako asobole okubeera mu mbeera ennungi. Era n'avaayo n'abashinga abantu abo nabona abali close to his dad nti tebamuyamba, they just get some from him ne batasobola muyamba. Truth be told, obulamu bwa Chameleone tebwasigala kyekimu ever since mukyala we mama w'abaana be Daniela team lwe departing ways with him. Story ya Daniela mwena mugimanyi azenga ajogera, but of course tekijjawo fact nti Daniela is the mother of his kids. Okumanyanga nti teyasigala kyekimu na buli kati omusajja yenna omukyala waaba agenze kiba kizibu nnyo omusajja okumala emyaka egiwera 5 nga tanaba kuzzaawo. Era asobola okuba nga agezaako okuzzaawo ne bigaana naye era amaliza n'afuna. Naye the fact that in Chameleone ever since Daniela left him tannafuna mukyalo ndoza kino kitegeeza nti omukyalo oli amwagala nnyo maama w'abaana be era aliba naye lubeerera. Newankubadde nga ye Daniela ya moving on. Yes, Daniela
yalayika yafuna enchuti empya ayinza okuba yafunayo ensajja emusimoggola nga Chameleone takyalinawo waazi naye tekijja kujjawo fact nti oli ye maama w'abaana. So this man has been having problems here and there. Ezimu mutabani yajogerako nti Chameleone, my dad has a problem oba ye pancreas erina obuzibu. Obulwadde bwa pancreas obwo buva nnyo ku kuwuuta ebbidde. Kigambibwa omukulu alayika ye Kabaka mu kuwuuta ye n'ebbidde balimo ekimuleetera those complications. And of recent they had to rush him to the United States of America okuba nga ajjanjabwa. Wabula mu kugenda okujjanjabwa yagenda ne mutowe Wizomanizo nga chief mujjanjabi. Ebyava mu kujjanjaba mwabimanya, omukulu yakomawo nga ali bute awonye. Now kikubye Bannayuganda enchukwe bw'atadde ekifaananyi ekyo era reaction eri ku kifaananyi ekyo y'amaanyi nnyo. Buli omu abagamba quick recovery bangi nnyo, abanyolwamu naye bangi nnyo, era mu mbeera y'emu n'abagamba nti kano kalabika kabadi nabo mwe bali mu commentary section. Osobola okugera nozivisiting naye gwe Bannayuganda abalaba edduka omukulu atadde ekifaananyi ng'eriiso baalitundudde baalikozeeko sajjale. Naye wotunulira commentary section z'Abannayuganda kikuggwako ene Uganda okaaba bwoseka naye nga otherwise that's the news. Omukulu ataddeyo simanyi nti oba eriiso linaabaliwonye by weyataddeyo because ye concert ye yagitimbye newankubadde nga tannatuwa venue. Yatugamba 1st May 2026 tuli mu February, March, April, May. Emyezi ebiri gy'alina okuba nga recoveryinze, mwegyo emyezi ebiri mwalina okuba nga akoledde rehearsal. The question is he likely to cancel or to postpone? Wa postponinga sheno tekugenda kuba gwe mulundi gwe ogusooka okupostponinga. Last concert gye yakola cricket oval, enkuba yakuba stage negwa ku ttaka era abantu abamu baba ne bagamba ako kabadi stand sympathy vote. Bannayuganda balina opinions zaabwe zotasobola bajjako. Bagamba nti omukulu yatidde ekivulu, enkuba kasita yatonyemu katono n'agamba sivujini tegula omutayimba ogumu ogwa stage, ate ezo stage kasita otegulako omutayimba ogumu oguli main yonna eyiika mbukali kabadi. Of course kyesitalinaako bukakafu naye Munnayuganda tosobola mujjako ndowooza ye nantegeera ye. So abantu abeera bagamba mu comment section kano kabadi atuvuga kutuzza waneeno ka sympathy vote. Oba oli awo balina ne bajje batera okujja ebisawo by'essente basobola okkimuwa. Kyesitalinaako bukakafu nze ndiwo okuba amawulire. Omuyimbi w'eggwanga Dr. Oze Chameleone bamulongosezza eriiso gwe ssebo bannya baatulaba era n'ategeeza eggwanga mu post gy'akoze ku mutimbagano ogwa X n'agamba thank you Lord for another great morning. Thank you Dr. Ludovic Tindyebwa and the entire Kampala Eyelash Hospital team for my eye surgery and your hospitality. I was rapidly losing my sight on my right eye. I seek your healing as always, my Lord. Bamuyita Jose Chameleone. Akategedde vuga video. Nabagambye buno nze yabwesigaliza. Abasigadde tebasobola.